era okubeera ewaka kubeereko n'ebigendererwa lwaki oli waka era tuyiiya byaffe tukole ebyaffe twekozesa ebyaffe dani okugenda okukolera abalala obagaggawaza oba ogaggawaza ekitongole ng'ate tolina kyoleeta waka naawe kenyininyini tolina kyeweyongerako sente z'okola z'amafuta sente naawe kenyininyini ng'oli stressed olina wakuloga akoma eno naye sente ate zonna ozivugamu mafuta lwaki sente zino ze twonoona mu mafuta tetuzigattagatta kale for a period of a year tubeeko nekye tuzitandikamu kubanga basooka kulawo omukazi nga bali musajja yamuteeka mu fuel naye ng'ate ya stressing abatuukeeko abegamba nkooye naye ng'omubuuza mukazi gw'okwoye oleeta ki okola mulimu kyogwo nakubira nagamba nti sente z'emmere ng'olina omuwa amafuta ga mitwalo 10 n'omuwa ne sente z'emmere ez'ebyokulya ewaka biki adde nabyo nga buli lunaku emitwalo agaaga 2 omwezi zemmeka omwezi times 30 ng'osa 30 mpozi tujjako days eza weekend naba nazo abeera akola naye mulimu anti ne bw'aba nga takoze zonna mulya atambula simanyi ngenze mu gym simanyi ngenda kuwuga simanyi ngenda ku birthday ya gundi tewabulawo expense ezo tezikoma simanyi kugenda ku church tezikoma ezo zo zibeerawo yale yakamu yago okitegedde so mulina okubeera n'ensonga lwaki kino kihappeninga lwaki kino bakikugambye wabula so si muntu kukenda bukezi ku makya omulimu gw'okola gukuwa $1,000,000 ovugako amafuta ga $2,000,000 oba 3 ate omusajja kugamba tokola oyo omusajja abaako ekikyamu muviire buviizaawo nkuwagira omuviire afune abo abakola bawumbira mu nnyumba bafuuke abawumba tuutu owulidde kubanga liri ennyumba gye wajja okufumbirwamu sigamba nti ewamu wali tolinawo osula liri sikomera chance weeri wasoma expose or spread your skill or knowledge that is adding value to the country and tax naye bwe mpanga neera ompe emitwalo 10 nenkola obusente bwange kale yes definitely bubeera butono that is once in a while then nebeera nga ndeese nenteekawo by the way n'abakyala mpozi osanga mukyala era atategeera omanyi banaffe abagoberera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kayinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kayina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. era abakyala kibi nnyo okupayiringa obusungu obwo bwe butyo kubanga buli mubeera mu marriage nedda buli mubeera mu marriage nga mulina ekintu kye mutayogerako tekigwawo buli lwopayiringa obusungu n'omuntu otuuka ekiseera n'ogenda mu kye tuyita self destruction mode n'ogenda mu depression ogenda kwabika omutima ofe beera open kati waliwo omukyala yategeera bbaawe nti ono owange nga yina okukunyigira tatawana nakunyigira wabula okusanga obusanzi amaze okukuexposing eri obulamu bwo gwe kenyininyini omusajja omaze okumenyeka ate abasajja abamu we bamukwata nalindabyeko omu yakuba bukubi mukazi mpi gendeka ononye ekiwano okoze otya lwaki onondola tokola ebyo ensobi bbiri teziteekawo kirungi oyina kutegeera nti nsobezza nze nkugee mukyala wange yansanganga
Yate nawe n'otalekera, which was very disrespectful. Kati kijjamu n'ekyo kijjira mu disrespect naye era kyekiri nti mbadde siri waka. Kizibu nnyo okujja n'otusanga wano kati omuntu asobola okujja n'ansanga wano nammwe n'atandika okuyomba nange kati nkola nammwe kati gw'otegedde otya nti bano mbakwanyi era teyagambanga nti okwana ono oba okwana ono kubanga nze profession yange nkolera buli kika kya muntu era ye bwe yajjanga n'atusanga ng'ababuuza bulungi nnyo ng'ali happy n'agamba this is my husband, I'm taking him home, can we go, are you okay, is there any bill that is not paid? Because I'm taking him home. He's tired. He's been working since morning. I have been communicating to him. Ngera atuulawo kitegeeza era abyonoonye okitegedde era bifudde kati nga buli combination yo nagyogezaako okukola nga byo bifudde beba abakyala abayingira mu bulamu bwaffe abasajja nga si waabiruubirirwa wabula nga wakubeerawo ajja kukola kino okiwulidde okitegedde nze mukyala wange yaŋŋambako n'olumu naŋŋamba nti nkimanyi ogwana kati mbabuulira mmwe abakyala abali eyo engeri gy'osobola okukakkanya omusajja ne wabanga w'amaanyi atya na buli kimu kyonna kyakola n'akivaako abasajja beetonda n'okwetonda tewali asinga abasajja kwetonda nga batukwatidde mu bisenge okitegedde kakati nze mukyala wange yantuuzaako lumu nali nga nzira nnyo leeti ewaka nzira leeti 8 gwa kiro 9 niye omukyala ku makya yakeera nampa caayi biki breakfast abaana baali bagenze ku ssomero nga tuliwo aba n'atuula awo aze ntudde wano nangamba munange oyitiriza okutambula ekiro ojja kufuna obuzibu ate bw'onoofuna obuzibu n'ofa nze bajja nakuntwalira ku ntaanaayo nga tukuziika maama wo ne kitaawe bagenda okusinga okukaaba nze nja kukaaba olunaku olwo mbiviireko ddala maama we agenda kukaaba lubeerera ne taata we ajja kukaaba lubeerera abo abawala abakulaba ng'onyirira yenze nkunyiriza ne bakulaba tegedde era olunaku lumu omanyi bana bawala bano betukwanakwana abo abalina obugezigezi they want to own men ne wamanya nti ono omusajja mufumbu olala waliwo omuwala yalinga ankubira nnyo essimu mukyala wange namureceivinga namugamba no I want the owner of the phone biki naye of course twali tetulina we tugenze wala kubanga abakyala mutegeera singa obbirira essimu ya bbaawe ategeera nti ono either adde beetandiseeko tewaliwo kyabaddewo message ezo zoogera musajja oba akyasaba kino oba omukyala akyetolola bwati mukazi ategeera kati nambuza do you know the person you are calling? Yes, I know him. Mukyala wange namugamba the fact that I sleep with him when he's naked, I know him more than you know him. Osegedde teyaddamu mwola kunkubira essimu kati ninga tetuyombye ate nga yakwata essimu nga nange simanyi naye nange nagenda nkuddamu kkubira oli nga tanziramu n'okumbulookinga nambulookinga olunaku lumu ne musinkana ku mukolo nanga nze nakwesonyiwa mukazi oyo yaŋŋamba ebigambo kakati nze nafundikira sirina muntu gwe njagala alabika nga simuyinda nga bakazi bonna mukazi yabangobako bawala osegeera naye nga tayomba nange takola nga mbuulirira yambuulira olunaku lulamba ndooza okuva we nanywedde caayi paka 6 nga tavuddewawo ngayo yayogerera essaawa ngezi ate ng'alikaamu nze namala edda kunya nga siva waka ku lw'ebigambo omukyala bye yamugamba so kyangu nnyo abakyala muyina voice esobola okudisarminga omusajja newabeera mukambwe atya si kutabuka naye si kulanduka naye omusajja bulijjo mukulanduka naye kutabuka naye takakana kubanga alina okusigala nti musajja ajja teekawo iga eyo ego eraga nti ki sorry nti musajja kakati gw'olina kumanya nti nze ne mukazi omusajja ono yeetaaga buyambi bwange kino kyapaaliramu buli kaseera n'atakivaako nina okusala amagezi agakimuggyako si kumugamba wafuna sente singa katonda akuggyako obwo obusente obwo singa oyavuwala ate kati obeera oli mu kwekolako ki oli oba oli mu kwekolako disservice kubanga omusajja bw'anaayavuwala ebyetaago nga bikendeera abaana tebajja kusoma n'ebintu ebirala bifaanana ng'ebyo era abakazi bangi nnyo babikola nti ndina okumusabira bubyo n'omusajja sente zemugweko ze zimuwaganyaza ate nga gwe omukyala ne woba nga ofumbiddwa
omusajja nga mwavu zimba bbaawo agaggawale ekyo abakyala mulina potential ezigaggawaza omusajja abakazi mulekere ewammwe woolinawo kuzimba waffe tolinaawo tekyetaaga kuzimba naye siganye mukwana ino mukwana why would you belittle your wife then you lie. I know we feed on lies. Lies is the extreme. But I don't like it. There are those men who respect their women. Yes. I don't like men. Abasinga na belittling omukazi nako kugura omukazi wange muchafu. Tukola banze bengenda ayomba nyo. Amaze smart maze mwize mekaka 6. Then atoke no kulaba then ne wewunya side chick. Kati ekyakikozesa yakukubira kati oli yenga kugamba nti afunye ne audacity ekubira omukyalo wewaka so meaning gwaba mwadde power okukuba kuyitawo kati okukuba kumanyira okukuba kumanyira n'okuyisaamu munno mukulu munna amaaso kyabuvunanyizibwa yes kitegeeza bakulengezaayo gyali kati yaali waggulu ku ggwe kati ekyo si kirungi bw'okozesa ekintu ekyo nga fighting tool eri mukyalawo kitegeeza ogenda creating obutemu eri obulamu bwo abakyala bwe banyiiga abamu banyiiga bubi ng'oyo okitegedde kati ogenda kwecreatinga weekuŋŋaanyaako obulabe nga tomanyi nga golowooza nti owakwanya ebbali okozesa mukazi wo nga stepping tool ofuna oli ate n'oli naye akozesa gwe okumanyiira ono kati awo okulyetinga obulabe okulyetinga obutemu si kirungi buli muntu olina okuba n'engeri gy'okozesaamu omutwe gwo ng'ogenda okukola ekintu ekitajjansa awali munno kubanga ffenna tuli bantu ffenna tuli bantu weekweke sigalayo muleeniyo buli omu tegeera ebyo tebikola kakati olina kukimanya kakati ezo expectations ezo bakokubaki kakati ekintu ekirala kyakwagala nnyo ssente nga mmwe bwe mwayonooneka mwagala ssente togendanga mu bufumbo bwa kubeeramu nti ekintu teyo oyo omusajja mugagga bwezikera enkya ne zimugwako wetta oba ottaye onoba nonoonya omulala kale kanywewo wakati onoonya mulala kakati ate ebyo ebya feeling mbu zigirako ssente mwe muli babbi bubbi ensi bamanyi naye kambabuulire omukyala bebi omukyala ate waliwo feeling ejira ku ssente ebyo bintu byabafere nedda mukwano abantu ssente zidduka zosibako lababandi era omuntu asiba lababandi ku ssente abeera mwavu ate lwaki ozisiba ezitadduka ebintu bino biraba kambabuulira abakyala amaanyi ge mulina mwe temwemanyi nakwemanya amaanyi ge mulina kati gwe dodo luli waŋŋamba mujja ne brains twezimbe kakati gy'olina okukola olina obusobozi obuzimba bbaawo oyo n'agaggawala wadde mwavu kyova olaba abamu beefuna nga tewali kyoyinza kusinziirako nogano omukyalo obona omuwala omulungi bwati alina nakikuba oyo omusajja atalina nakyayina ninga olaba alemeddeyo abakyala osobolera ddala bulungi obeera naye n'akuwa n'emirembe egisinga wesente oyagala kati bina akugambye nti waliwo wa PhD eyafumbirwa aparking emotoka ku charge kakati ye yali avuganga ki kakati anti gwe wasetinga
level gy'otasobola. kyekiri kyenkugambye nti teweekakatika ku muntu atali ku level of education n'ebyenfuna. Education, ebyenfuna, families. Tokwasa mukazi oba tofumbirwa musajja ng'obesinga ku family kuba togenda kufumbirwa family yonna. Ogenda kufumbirwa muntu omu ne obufumbo bw'ogenda mu bamwe babiri. Si bwa family eri, si bwa family eno. Ebyo ebintu tebiconnectinga. Omusajja wo musabire busabizi buli kyakola kibeemu omukisa mutambule agaggawale. Asobola n'oyo gwe gwolabanga atalina mugaso simenti ampadde mafuta tampadde ki tubalabyeko bangi nnyo ng'omukazi yanuba ku musajja nti omusajja ali broke all of a sudden omusajja n'addamu n'agaggawala. Money has no definition. Kati oyo gwagaggawala tamisi nga todda akomawo. Nasi komawo oyo agaggabadde ye wange atula kimbonaabona. Anti wagenda siddiramu bw'ayavola n'engenda ayibona. Anti kyekyo kyenkugambye. Anti bw'amala n'agaggawala. Anti oyo aba wa mulala. You're not understanding my point. If I'm loving someone and nebigana kati gwe dodo oli musuubuzi ebyo bintu by'abasuubuzi kati lwaki osurvivingira ku musajja kakati gwe bakusurvivingirako okoddi nga gakoze eki ziriwa zikoze eki ate ozimuwadde tagaggawadde omukyala wagaye muno omukyala mukama yamuwa opportunity okubeera nga yabeera ne ideas asobola okugaggawaza omuntu kakati ono lwaki akulemeredde mu ideas zolina kitegeeza omutwe gwo gwe mukalu nkuwadde ideas ate n'osiruwala n'odda lwaki omukkiriza okusiruwala ate ng'okimanya asiruwala nondo omulala agagawadde ali waggule kati naye bwe zimuggwako era tugenda awalala binatokola ebintu byona omwana wadde nga gwamwonoona omwana gwomuwadde amagezi agogononye gwoyonoonye abayambako muve mu mbeera ey'omwonoonye mubeera mu because olaanira byayogera agamba mbuno ideas mulimbagana bulimbaganye kale ekirala kyembali njagala okwogera onera omukyala kyalina okutunulira ye mindset nagirayo mu nakatabo mindset eyo yes waliwo ebintu kibi nnyo okubeera ku bintu ebikwate buli kaseera nga tokyuka omuntu atakyuka waliwo abasajja abamu nga ye naturally muyonjo nnyo tayagala kusanga bintu biri litadi mu nyumba naye gwe tokyuka. Abasajja n'abakyala twetaaga buli omu okubeera nga oyiyizayo munna akantu akapya. Relationship oba marriage ya birungo. Tomubeera mu bufumbo nga temukyusa kintu. Temulyako mu hotero, temusulako mu hotero, temugenda out, ova mu church waka kutwala mwana ku ssomero, konona mwana kudda waka kukola tewaliwo time ya happy moments, tewaliwo time ya kuddamu kwekwana. Relationship oba love oba marriage eyimirirawo ku birungo yakutetenkanya yakusavisinga kwongeramu kantu kapya yakuyiiya. Engato z'omuntu omusajja bw'abakomawo engato azisuula awo zifunire we zibeera ate bw'ava eri yazisamba n'ayomba. Funa woziteeka ebyo batabula bitegeere mangu otegere nti kino omusajja takyagala wano kantiteeke wali go lwaki oziteeka eno kiringa ne socks bani atakooye naawe okooye naye ate kummwe ababiri kuliko eyaleeta munnaamuyambe okitegedde waliwo eyafiirwa olubiriizi lwe ng'ayagala buyambi. People who throw around things because we want you to fulfill your responsibility. But I also get tired. It is a part of it. Kakati here comes naddala mu abakazi ab'olugezigezi okomyewo ewaka oli musomesa otudde ku bitabo ono otandise oba pepa waka w'abaana omaakinze amaka g'omusajja ogafudde essomero ye ng'aleeta waka ekayiyake ngabala baleeta emirimu ekwaka gemaka ge kati gwe oli muyambi gwe muli bakulu n'abakulu kati ebyange birina okulekeraawo bibyo bikoma eri kati ozzeewaka kukola ku musajja gweomulimu gwokola ku nze kulabirira nze kale bwentuuka leeti then it becomes a problem okitegedde kakati abamu okola mu banka ku ssomero ne mugamba mbw ate ntuuse anti essomero lirina tayimu yaalyo lwaki ate amaka ge gafuuka essomero
musula mu bibuuzo okumakinga pepa simanyi bitabo oze nabyo bitadde mu kisenge tewali budde bwa musajja bagendera kukulekawo okola mu banka okoona engato mu nju to enju ogifudde banka olina okutegeera wookoonera obukondo bwo omusajja yakusose waka tebutuluma nti bubaluma abasajja naye tegeera woolina okukola kisinziira sobola okubeereza omusajja obeezizo naye waliwo ebintu ebirina okukolebwa ewaka n'ebikolebwa ebweru w'amaka kati nze ewaka siri yinginiya ewaka oliri darling nze ewange oliri darling ndi taata King taata Prosper Olivia ne Newton kati siganye eti wali wakwita hani otegedde na gwe tojja n'otandika okumpita ebya yinginiya asimanye ekizimbe kikutta omuliro ebyo bya mu office saying ebyogambe byakakondo do you know that you're saying that we should spice up the marriage right kati nze have a reason as to why mbangenda kuba obukondo number one nino kutegeeza nti I'm around number two obukondo bwobolaba yeah like there is a way they make me or make our lady move right so if you look at your woman you get attracted you get ideas number three obukondo obola engineer bweba webase kusanga kumacha obanga kumyewo botagala nkukubire mu nju banga simanya bichi nyizo kale takakondo nenga kuteeka ku mugongo wano ne ku massage then no so there is a reason as to why nyambo obukondo so tonemesa nkugamba kwaba abasajja nti yes why not omwana mwononefu naye gwani anaakuwasa nze ndaba mukyakayana ne bajjo bajjo munange wuyo jajeyo but then abasajja abo abakyafu abayonje ennyo brother abayonje ennyo yiga omusajja wo nti alina ebintu byatayagala kuwulira mu nze nalimbaddeko n'omugagga kambaweko ekyokulabirako nalimbaddeko n'omugagga mu motoka nga tugenda ku faamu ye infact twagendayo ne tusulayo twagenda ku faamu ne tusulayo kati enkeera twali tudde omukyala n'amukubira essimu ngaokulaga abantu naye nga mugagga omukyala n'amukubira essimu ng'abadde amubuuzaako n'agira essimu biki are you okay? Is everything okay? Mbadde nkubuuzaako omusajja yayomba buyo. You don't have what to do. All what you have to do is to ask me whether I'm okay. I'm okay now. What? She was just trying to check nga on bote her. babyagalira naddala. It goes back to the foundation. Okitegedde abasajja abamu nga yetagala nabyo byamubuuza. Ombuuzaako just toyina byakukola. Onkubira kumbuuzaako. Nga ye tabyagala kati olina okutegeera nti akakakondo kokoona gwokakoonera yakagala waliwo oli nga kati mwenna mugenda kufuuka basajja mweyo ennyumba kakati kumwe ababiri kulina okubaako ani akyusa ani mwami oba mukyala yalina okukyusa omwami amaka galina kuba gaani gammwe babiri gayimirirawo kukukaanya oba kukaaya picking after you I understand it's your house whatever yammwe babiri fine mwina okukaanya musajja nza kulabirira yes why would I pick after you as if oli mwana muto every day don't you have sense ndogamba nkomyewo fine okoye noli akoye nakulaga trash eri wali nga kuliko n'ekigambo laundry basket ebyo folding amibanye kale mabuno nyango olusi that I understand but ekinyiza ate from there ku mulyango socks nobirekawo ebibisi babiwunya do that biteke eri nze kati bwentyo si bwenkola nze ndi wanjawulo naye abantu bwe bati abamu babikola okusinziira ku setup yo amaka ge n'obulamu bwe engeri gyabutambuzaamu nekyayagala kati nze wange nina closet wenyambalira era waliwo drawers 4 okay waliwo walk-in egendamu zengenda okwambala nina ne trolley egendamu ezigenda ku laundry
nti era wenneeyambulira era wennyambalira Now for you, discipline. nti zino I just interswitch yakimuteekamu okitegedde nti N'alabika wardrobe naye eno abaana. nene nsikawo kano nensuulamu byenzigyemu nenkasindika nekaddayo nenzigyayo binja okwambala You're disciplined. ate engoye zengenda okwambala zirina partition yazo era zibeerawo bbiribbiri For you, organize. nti bwe mba ngolodde essaati eno n'empale engoye zengenda okwambala ku makya zigololwa kiro si ku makya nga ngenda amasanyaze bwe gagenda kakati nze ekiro zibangolola era zibeerawo bbiri waliwo n'endabirwamu yaawo empale ebeera ku hanga n'essaati ng'egyambaddemu ne vesti wansi waliwo drawer ya pants eddako ya socks this side bye bigenda okufuluma Until you organize. you get it so olina okubeera organized mu makaago n'omukazi gw'owasiza mu makaago si mukozi wo muli bantu bakulu buli omu ayamba munne naye ate si kumuwa biragiro So waliwo n'abakyala abamu nga tasobola kukeera kumakya kufumbira ku bbaawe kyanca oba kyayi oba ki naye nga buvunaanyizibwa bwo era omulala n'amugambako nti munterekeko ku kyayi nyweko nti gwe pakoleeta togiraba Naye kyogala tosobola teekako Bw'osooka kyayi okuzuuka bw'ofumba oba ki? tolina kyoba era talina kyavaako naye ebyo byonna bibeera mu senga bagamba mwe mulina okufuuka ebyo bibeera mu setup I know, y'amaka but you gotta bibeera mu make sure setup that's y'amaka why kati American- okusuulasuula ebintu litalinga ebintu mu nnyumba era kisinziira ku muntu engeri gye So let yakuzibwa me ask, would you, waliwo abasajja abamu, maybe it's culture, but they think that's respect. Nayagala mbusimanya wabazze, omujemu engato, omujemu sokisi, like, is that, no kati ekyo kisinziira ekyo kisinziira ku ngeri ku setup gye mwesetingamu nga mwakeefuna n'omukwano gwe mulina eri omuntu ekyo si kyabuwaze tekina we kyayogerebwa nti nno kinokolebwa bwe kityo tebakiwandikanko wantu wonna naye kisinziira ku laavu gy'olina eri omuntu ne bamama baffe babikola ku bakitaffe namugamba Saalongo tuula wansi n'amulera ekigere n'akiteeka wano okugulu n'akuteeka wano n'amugyamu engatto n'amugamba sooka owumulemu tosooka genda mu kinaabiro kati sooka owumulemu kaka ne mukoonya katunda biki n'afukamira wansi n'amubuuzaako nga namwe muli ng'olabye ddala nti nno gano amaka geeyagaza kati omwana n'omwana gwe munaakuza n'ava mu ago amaka ajja kubeerera ddala muntu kubanga omwana omuto kyakulaala aba kyakola okusinga ky'omubuulira ng'abadde takirabangako. I remember my dad yali atulanga mu ntebe komawo n'atuula mu ntebe nga edda nga yali agamba ani anzigyamu socks naye kati bw'omulaba gwali okumpi gw'omugyamu socks. Okitegedde kakati abamu akikola mu love nayagala nnyo abaana be bikinze kati abaana bange engoye zange bwe baba bagenda okuzooza ku laundry bazirwanira be bazisootinga anti ziri mu ssente. Okitegedde kakati eyo kalica bakimanyi bwetyo bwendi nti nze simanyi nangeri ki oluusi bwe neerabira ssente mu nsawo emitwalo ebiri oba mutwalo kati bo babeera balinze eyo troli ejja bamanyi nti engoye zino zoozebwa Sande Saturday kati babaza ate bamanyi n'obudde nti bwazuukuka ku nnya tejja bbaayo kwoza neera ne bamanya nti bwazuukuka ku mukaaga bagenda kwoza kati nalinanga n'omukyala akola ku laundry eyo nga bwe bawuliranga konkonye ku gate ya babeera awe bati tewali ava ku mulyango guyingira kisenge kyange holiday ebeerako abantu abeebuzaabuza nga balina balinda balaba akaseera akajja nga kayiringita bakabake ekitegedde bakabake zino zigenda mu mashini zino zigenda eno beekwata emirimu kati it's one way or another to motivate your children and tame them and train them okuba active. And then women complain kumacha there are those ngabo ogandi you want to take care of your men kipanya basajja bali different I understand yeah stressy background wala watali affectionate waliwo n'abazibu abokonvatinga nga they are hard to change katojja kumuforcinga kukyuka nga bweyagala naye nga omukyala alina obusobozi bonna obukyusa bbaawe n'amufuula kyoyagala singa aba akwagala nga akkiriza okukyuka. nze kuse kumacha nfumbidde oba akatoko oba ngize fruits n'enzikuwa ogende nazo at least olye musajja abamu bayomba akuforcing a breakfast choka in your mind you're like man I'm caring for my man then abasajja abamu bwe batuuka ne baziba side chicks abamu ne babikomyawo like kisoboka kati era kitegeeza tonnayiga muntu wo tomumanyi wagamulekera okumba gundi tajja kugamba nti lekera wabikomyawo tegera tabyagala tajja mmala bikomyawo ate ekyo bikomyawo kinyiiza nnyo I know era ncho akibadde kakati
olina okusooka okutegeera kati ku ssaawa zino bina osala mubiri nange mbadde nsala mubiri kati omuntu ali mu status bwetyo oba oyina omubuuza either anaalya oba nedda era mukeera omubuuze waliwo ebintu ebimu byolina obuuza omusajja nebyo talina mubuuza kati ngaekyenkya muli mu kitanda kyekimu mubuuze nkuterewo ekyenkya ekyamangu onoolya ekyenkya oba oli mangu kubanga waliwo wetuzuuka ngaodduka opa kuka tojja kulinda naga oba mpaayo obuyi fruits ntuba mu fridge kale mulimu fruits nkuwe fruits onoozirya munesi kuwa fruits zange n'otazirya genda nazo naga zimpe oba kaninde ekyenkya so ekyo kiba kyakutegeeraganako si kumusibako busibi bintu waliwo omu yalaba omusajja afuluma najja ne giraasi ya juice n'amukwata omukono ate aba mukutta omukono ne bimuyiikira kanate ngo nalina okugjamu engoye obudde bugenda bimukutte kati n'oyonoona bwonoonyi muudu so olina okutegeera kyekyokola waddi otya mabeera bataddemu eddagala mbu mabeera okumalamu eddagala lya byo tebikola ddagala lijja tewaliiyo kwagalana kutambulira ku ebyo bintu nti eddagala simanyi tebiriiyo ebyo tewali katonda yalina obuyinza ku buli kintu kyonna era yasalawo kyekirina okuba n'ekitaaga ebyo era ekitajja kuba kijja kuba tekijja kuba ekiriba wekiribeera so expectations zikendeeze kubanga bw'onoobeera n'okusuubira okungi eri omuntu kyomusuubiramu ne kitatuuka ogenda kubeera very disappointed ogenda kunyiiga nnyo ogenda kulumwa nnyo so tukoze tutya disappointments ezo zitya how do you deal with disappointment how do I deal with that you just have to adjust according to circumstance nomanya nadde nsuubira ssente saazifunye tebazimpadde si lutalo sina kwawukana n'ono muntu tulina okweyongera kubanga essente size zokka ezikola obulamu lwaki kyangambe teyafunye kyangamba tulabe kandabe nandibadde kati nkola phone calls nenkubira either mange nanyamba naye gwe noŋŋamba kikinyo ekyo ekikwetaagisa ssente ezo zirina okukubirwa maama wo n'ab'eŋŋanda zo ati beera musabye ssente nga nina byenjagala bebiki gwe nekirala kambabuulire bakazi mmwe bw'oba toyagala kubeera disappointed na musajja weeyigiriza okusolovinga ebizibu byo ng'obifiitinga mu busobozi bakazi mmwe abali abatulaba nammwe abatudde wano nange baako nekyokola oba onoonya ekitiibwa eri abasajja n'okubalibwamu amagezi baako nekyokola kyosobola okubeesingako okusolovinga ebizibu bye bitonotono ebitandikirwako nga tonnabeera disappointed na musajja wadde nga wakera ku makya n'ofumbirwa omusajja oyo naye tewagenda mu orphanage care unity tewagenda mu Red Cross tewagenda mu banka omusajja oyo naye mwana wa muntu akeera bukeezi naye okukola ate buli lunaku si krisimansi ekyo mulina okukitegeera muleke kukanda basajja ssente abasajja stroke zibamalawo abasajja pressure zibamalawo bannamwandu beeyongeddeobagamba mbuno baleme kukola so olina gamba va ku mulimu gwo okugaana omukazi okukola tetukukwesa kitiibwa okugaana omukazi okukola kintu kya bunafu nnyo bwa bwongo kintu kya butamanya okukeera ku makya n'ogamba omwana w'omuntu mbutokola nga bazadde b'omwana oyo omuwala baakeera ku makya ne bamuweerera ne bamuteekamu ssente ne batamugaana agenda ku ssomero ne bamukkiriza n'okukufumbirwa gwe n'okeera ku makya n'omugamba ntokola nga n'abaamuzaala baamukukkiriza omutwale ekyo ekintu kyakufiiriza era kintu kibi nnyo kyabutaagaliza kikolwa na kyabutemu era bw'obanga olina omu ku basajja abafaanana bwe batyo oyo tolina musajja osula na musege oyo si musajja taliiyo agenda bisasula mpaka ddi bw'afa enkya ani agenda obisasulanga bw'afa enkya obulamu tebulina garanti same to money has no guarantee bamanya bagamba va ku mulimu omulimu ogwo okomawo leeti nnyo simanyi mbu omukazi wange bajja mukwana simanyi omukazi wange bajja kunoonyeza omulimu basajja mmwe bulijjo mboogerera bulungi mbakubira ekikopo olwaleero ekyo nkiganye kifu tokeranga ku makya n'ogaana omukyalo okukola ensi awe yavaawo dda ensi yaseseetuka dda eno ensi we yatuuka olwaleero buli omu alina okukola
buli omu alina okubeerako ne biiru gy'asasula nga tekiriiko nti mukyala oba musajja ojjako era ku makya olwala obulwadde obutawona chronic diseases obeere n'ebyobugagga byonna obitunde one by one ne bw'oba olina ettaka square mile 10 ojja kulwala ekirwadde kikutunze ettaka eryo lyonna plot ku plot building ku building ofe ng'emmese olw'okubanga wagaana mukyala w'okukola talina any source of income tatunda yadde obutungulu. Ekirala abakazi abamu munaye mulimu abamu nga balina abakyala nga bo tebaagala kukola. Kati era n'oyo omukyala atayagala kukola era naye alina obunafu ku bwongo mentalite ye erina okuvaawo dini oba olina omukyala atayagala kukola nga n'ebyokola biseetinzeewo otandika okumusalako ebyetaago atandika okubeera ng'ayina okunyigirizibwa bina tewaliwo omuntu akyuka nga takyukira mu hardship. Change comes with hardship. Okay, that is change comes through hardship. Omuntu okukyuka alina okuba nga alina kyayitamu okunyigirizibwa n'akyuka. Tewaliwo omuntu akyuka nga talina kimunyigiriza oba kimuforcinga kukyuka. Okitegeera bulungi omukyalo omulina ebyokola weebiri tayagala kola ate gwe omuwa buli kimu kyonna kyonna then tandika okusala obusibu feedinga ozula partner wo n'olaba weaknesses maybe that is one of her weaknesses nga bw'oteekawo business ogenda okulaba nga good. Kakati olina kusooka kunoonyereza lwaki egudde. Kati nze nalina basisita bange babiri nga nabakolera business nga nabakolera edduuka nateekamu $1,000,000 mwezi okusooka ne babeeramu ne bakola after ng'emyezi 6 ng'edduuka liggwa tugenda okuddamu okubala edduuka nga lirimu $227,000 ezaali 42 nga bali amagoba gonna nenziramu ne mbongereramu $10,000 ne liddayo ne ligenda ku $37,000. Kakati era wayita akaseera katono ng'ate ligwiridde ddala liri mu $12,000 naye ng'ate nabo ssente tebazirina ate nga si be bazirya nga ne rent nze musasula we basula $50,000 egya rent nga nze mbasasulira naye nga obabuuza where is the money where is the money go ng'atunula eno ssente nga bazinoonya ku kisenge ku siiringi nga tebaziraba naye nga the problem one of the two got a boyfriend nga yajja n'atwala ebintu ebikalu mu dduuka mugaati sabuuni mata ebintu ebite nono naye n'afuna boyfriend nono naye n'atandika okujjanga nga nono atwala ebintu nga tebasasula ono atwala ekintu kati oli bw'aba atwala ekintu gwekirabanga mugaati gwa 6 oba 5 mugaati gwa 5 naye nga that $5,000 is going to count after time you get it kati business nezigwanga bweziti abamu ng'okubala kubatawaanya mathematics balance sheet bibatawaanya kakati ebintu ebyo singa biba bitawaanya mukyalawo oba patinawo oba musajjawo toyina kumukakako ekyo sooka onoonye obusobozi bwe buli muki ekyo mukyalawo oba bbaawo kyalinamu obusobozi kyolaba nti potential ye eri mu kino kyoba omuyambako akiperfecting akole ekyo kubanga ojja kusanga omukyala nga tayagala kukola nenga ebimutawaanya tayagala kutambula abawala abamu ababa abakyala abamu nga munafu nnyo nga yakula naturally munafu anywa nnyo amata baalya nnyo jjanka bw'atambula mu musana asaanuka n'engeri gye yakuzaamu baabakuza batudde wamu kyova olaba era n'abaana babagagga ennyo abasinga obungi mu guno omulembe omugagga bw'afa nga amaka gasaanawo ng'ebyobugagga batandika obitunda nti ono tumubanja obuwumbi we buti neeno babanja nga bawamba kino nga bawamba kino nga bawamba kiri nga basigala mu bbanga nga bye yali agamba nti takola ng'ate yasinga okukola ku kyalo. So lwaki olinda okutuukamu eyo status olina okubaako n'ebintu byeweemanyiiza okukola obitandikeko nga bukyali obifunemu sikiru nga bukyali. Money has no guarantee. Mulekere okugamba nti ono omusajja mwavunze mudduseeko ngenze kuoli alina sente n'oyo muvuddeko ngenze kuoli alina sente n'ono muvuddeko ngenze kuoli alina sente. Okubeera ng'otambula mu basajja oba okutambula mu bakyala si kyekitegeeza nti oli mukazi nnyo oba oli musajja nnyo, si kyekitegeeza nti oli mukazi mulungi ate era tekitegeeza nti gwe omusajja ennyo amanyi nnyo ebyekisenge oba ebyobufuubo wabula oba olina bubeezi kizibu. It is a syndrome that needs cure and that cure is sit down, console yourself, counsel yourself, evaluate yourself, then change because you're an adult. Change.
It starts with you. But nobody will ever change, and no one will ever discover yourself when there is no force. Maturity comes on the side of hardship or suffering or suffocation. That is maturity. Kyova olaba omuntu bw'ofiirwa muzaddewo nga bakugamba nti okuze. Muzadde ono waba afiiridde ku myaka 10 nga guli wa 7, bulijjo tonnakula, oli mwana. Kati muzadde wo bw'amala okufa, that's when they will tell you mbu okuze. So I think you can see how maturity comes after something that forces you to grow. Yes. So abantu balala bangi nnyo tebakula mu bwongo nga buli kaseera abeera muto. Kati walina okubeerawo ekimuforcing okukula. Togamba mbu omukazi yagaana okukola ate omukazi yagaana okukola nga kuomuwa buli business gye mutandikira wantinatulako mu women's in fact simanyi buli business gye mutandikirawo egwa simanya agisuula kati gwe gimutandikirewo with guarantee nti bwegwa agenda kunoonya ekyokulya. Asirina, you have to be hard. Sirina sente ne wobo zirina. I started for your business. What happened? What happened? Ono omukyala wo lekero mutiitibya ng'akugamba nti nze kino kikoze bwe kiti nze sijja kukola bwe nti nze kambabulireko abasajja nammwe abakyala nze mukyala wange nali namumanyiiza nga avuga emmotoka ku luguudo abeera ku WhatsApp abeera ku simu atomera ng'atomera ate ng'emmotoka gy'avuga y'amaanyi. Nze mmoloka ezimu ze nina ewaka ennene za giya za manyo naye mukyala wange era avuga manyoka agivuga bulungi nnyo ng'agimanyi naye ng'atomera kati nga buli watomera ng'ankubira mbunkoonye wane wandegeya ku bitaala simanyi emmoloka bagitwala ku poliisi n'ovuga speed n'ogenda ne basaba emitwalo 3 n'osasula n'omugamba naye gwe lwaki ovuga emmoloka ng'obeera ku ssimu naga sibadde ku ssimu simanyi nze kale ninyemu bwe nti giya neevaamu ne mukoonako mbadde sitegedde olulala yankubira yakikola emirundi nga3 ku 4 akoonye nankubira nampa omusirikale baagala mmeka nti 2 nempeereza nakoona olulala baba aliiganga oba jinja eyo nyenga wa nakoona nempeereza olumu yakoona ennateete n'ogaana yakusanga tekikuliiko yakoona ennateete ne bankubira nga yakoonyera avufo y'omuntu omupiira guno ogw'emabega ku bbuutu ne guyingira munda ne bbuutu neyingira munda oba yali kuki kati we bankubira omusirikale eyankubira nti ona tugaye mukyalawo akoonye moloka y'omuntu wano we want to send you pictures bikyolabe ndowooza essimu yali cloud ne mugamba ofiisa omukyala oyo wabanga akoonye omuntu n'emmotoka asasule kyakoonye waba tasasudde kyakoonye mumuteeke munda mukyala wo yes mumuteeke munda mama w'abaana yes mumuteeke munda bw'aba tasasudde mumusibe simu yali kulawuti teyaddamu kunkubira she called her brother n'akubira ndoza ne sister we somewhere and they paid I think about 700,000 taddanga mukoona paka leero era bwe yadde ewaka namubuuza nze kyogamba bwe ntambula sikoona sifuna bizibu ku kkubo mbifuna have I ever called you munfunye ekizibu wano kkubo yes lwaki gwe buli musango gw'okoleyo ku luguudo onkubira n'enguliwa noddamu n'onkubira n'enguliwa noddamu n'onkubira n'enguliwa gwe lwaki you don't adjust kyekiri kye mbagamba nti maturity oba growth ejjira mu ki mu hardship okitegedde kati okuva we yasasula ne muvira mu buntu nenga nti mumusibe kati obwegenderezo naye watya olaba bw'osaagisa katondolo watya bamusiba bamusibe anti ajja ayige okusiba omuntu it's a punishment over the wrong things you have done. And then what do you tell your children? Ntya Then your children bajja kumanya mama we bamusibye mu komera yakoze ensobi. When you commit, when you commit a crime, your father is bad. It's not. He didn't help me. I didn't have money. So should I steal? Kubanga nino kurescuing. I don't have the money. The mere fact that I've been paying whatever offense job at Dengoko, I have been paying. So now I don't have. Either bakusibe oba yiye walala. Ngakwe wage nti okube wamwe bakuwe sente omusajja atakuwadde ye walala. You get it?
so yawo oyiga olina okiteeka mu mukyala Ebairawo. abantu abamu they are hard to change and they have to change by force okitegeera kubanga omuntu obeera omwagala naye nga yaate so you do it out of love okwagala kw'omwagalamu ate akutwala for granted akutwala nga advantage nti gwe wooli enkya tojja kubeerawo bw'anaakoona. yes You get it? So Yes. si buli kimu kino okubeera ku soft landing ng'omusajja alina okumpa kino buli kimu bakimpe gw'ogaseeko ki okufumba obufumbi emmere n'okugijjula tekimala baako nekyokola gatta omutindo ku maka ago ge wayingiramu. Olaba ffe abasajja tubawa ssente nga bwe muzitusaba naki n'abataziina omusajja ye muntu asobola okuyingira mu bbanja asanyusa omukazi be basinga obungi oli ne yeewola nga mukyala we jasoba girlfriend afunye buzibu kukuba obawa nakubira esimu n'agamba mpula emitwalo 3 nja kuleeteramu 5 n'obuzuuna agoba ddiiru ki naye nga jasa ayagala kujja mukyala mu buzibu okitegedde era omusajja n'akiyingiramu naye gwe naye bw'ofunayo olunaku lumu n'omugulirayo essaati n'omugulirayo essaati ekivaavava ate bibeera expensive ki gwe tova luwi nga ye waakutadde n'okuzaalamu abaana nagwo mulimu abasajja bangi abatazaala naye n'okugulira sokisi n'obutambala nazo nabyo birabo ebyo tebikola but era bikola kasita biba nga bivudde nga bwe busobozi bwo and out of love era bikola era omusajja ajja biwolokaminga kubanga agamba nze mukyala wange yangulirako essaati najagala nnyo naye yatuuka ekiseera nendeka nga ntumbidde naye najagala neŋŋamba obange nenjongereko baki in my life ng'omukazi nga sifunako omukazi angulira kintu naye mukyala wange yajja ate by then ndowooza yali tenanakutandika kukola naye ndowooza oba ku sente zinalinga muwa biki nayiyako essaati I don't know kati naŋŋamba nabadde n'akabokisi kange nenkamenya nenkugulira kino ekisaati nenkugulirayo kino ekisaati naye nawulira bulungi ng'omukyala ŋŋamba nti menya akabokisi nga talowoozeza kukola njala talowoozeza kusiiga mimwa oba ekintu kyonna nagamba namenya akabokisi naye nempita ku saati nendabikira bulungi nengikugulira bani nayambala esaati ngenfitinga bulungi nali simanyi na saizi ya saati zenyambala nga ngenda bugenze bubotiiki nenegezaamu nebampa nga yammanyi nesaiti so omulembe gwa sokisi n'okugamba ati guveeko busobozi bwo kye bukugamba kyokola so abasajja nabo bakukola ki bakuyiiza nga oba oyagala bakuyiize naye ekirungi kyabeera nti oyo yamenya akabokisi naye waliwo abalala bawa ebirabo nga neera afterwards ogenda kuba nga gwosasula ati kati awo yaba talina kirabo kyakuwadde waliwo yagamba nalabye nga mpadde ebirabo naye nandika okugamba bino nina engeri gye ngenda obisasuliramu obeera weegifutinze baba tebakuwadde kirabo obeera weegifutinze so omukwano gwakutetenkanya bwe gutyo si tekiri side emu relationship oba marriage is a two-way traffic it's a two-way traffic tebeera ya muntu omu nti nze mpa amafuta leero mpa n'amafuta enkya era gwasabanga ago amafuta gakutwalawo eyo etali kivaayo amafuta gakutwalanga wa anti mpa amafuta nga kuwadde n'enkya mpa amafuta nga kuwadde kati ojjayo ki because toyina kusimbula mmotoka nga tomanyi gy'olaga fuel is very expensive tokera ku makya gamba musajja mpa amafuta ate omusajja lindako ate agenda kukola gyakola akolera bwereere kyova olaba abasajja babagaana okukola naga omukazi muwa amafuta from January to December from Monday to Sunday agenda kukola kati okola ki byolaba ebintu byetugula nga amatooke biki ebyo ebyawaka kati no waliwo n'abatabigula ngulu omukazi akira ku makya naganze sente zange za kikazi azife ez'ekikazi oba ez'ekisajja zo baziwandiikako ki oba ez'ekikazi zo baziwandiikako nti tezikola ezo zibeera zigenda kusupportinga family waliwo n'atalina sapooti nga newaabwe tebeetaaga sapooti yonna gyebali waliwo abantu baziyingira mu baana nga bagumu bugumu nga n'abaana talina kyabataddeko era ng'agamba abaana bo abaana bange kati kugenda abo abakyala gyebali ng'akola ssente naye nga tezirabikako ate ngaera tewali kyakola nga tewali kyaguze nti oba aguze ettaka lirino nga indidi talina nga byaddala talina
Bisegedde. Sibeera ziri. Oba beera zinvestinzeemu. Kakati gwe ng'omuwa amafuta ate kireetera abasajja okuwa abakyala bwabwe amafuta oluusi kwagala kuba kiipinga bize nga n'omulimu gwakola esente ze bamusasula tezijja na mu mafuta gaavuga mu mmotoka ye. Ekyo nakyo weekiri ng'omukyala akola omulimu gwa miliyoni katugeze 2 mwezi oba 3 naye ng'ate emmotoka gyavuga kati nga gwe Dodo Benzi yo nga onywa amafuta ga miliyoni 4.5. Kakata ate omulimu gwokola gukusasula 3. Kitegeeza by all means ogenda kubeerera omusajja badeni. Kitegeeza baawo agenda kutandika to contributinga ku mulimu gwo ng'ate omulimu gwe gulina okucontributinga ku maka n'abaana era osanga omukyala ng'akomawo akooye from January to December ninga tateekangako waka ssente n'emu ninga yanyumirwa koonanga tu banne n'akomawo ava kukola n'enkya n'akeera nva kukola. I think akwatako ekimu eky'ekkumi. Nkugenge esente zakola teziriiwo kati nosanga omusajja amufandinga mafuta kakati ng'omusala gwe ago gabaluma nnyo baba nnyo toteeka ssente mu kintu kitavaamu ssente kitayingiza ssente because principle ekuuma ssente it is kuteeka ssente wava ssente so kukendeeza kubitwala ssente nga tebireeta ki kugaziya bireeta ki. Kakati nze nsubira nti bwe nteeka ssente mu mukyala wange ogenda okole ogenda kuleeta ki ssente nange ndeete ki tukole ebintu ebitambula. Naye ekireetera abasajja okugamba abakyala ebyokola biveeko okola ssente ziriwa nkutaddemu ssente nkuwa amafuta nkuwa buli kimu nze siraba bw'okyukako n'ez'enviiri ozinsaba osegedde kubanga era omukyala lwakutaka ssente ako ke bamutedde ku akawunti miliyoni 3 ng'agenda mu enviiri za miliyoni ng'agula kasuuti. Jjukira omuntu owa office buli wiiki buli lunaku akyusa olugoye buli lunaku akyusa oluki naye okimanyi buli lwafuluma abeera representinga gwe bagamba naye mukagundi kati eyo representation gyensasulira buli gyensasulira buli lunaku tuula wano ngisasulire nga wano lugoye nti mweno wiiki twaguze luno naye nga ate sizifulumya ziyiwa ku luguudo kubanga ssente zetuteeka mu mafuta mu mmotoka zammwe tubanga zetusudde obusuuzi kubanga tezina benefit. Osigedde ezo ensonga nyingi nnyo ezeetera omusajja okugamba nti tokola ng'ogyeko kiri kyeŋŋambye nti abasajja abamu bwe batyo bawumba tuutu ogaana omukazi okukola ng'omwana w'omuntu yasoma kukola. Yes, now okay? It makes sense. Yes, kati kimaking sense kati waliwo okugaana okukola nga byokola kituufu tebivaamu ki ssente nga naawe okutuka. But it makes her busy n'atatandika kulowooza kutandika kusumbuwa bireke tuyiye kubanga era nkuspendingako buli lunaku nkuwa amafuta ga mitwalo 10 at the end of the month mitwala miliyoni ezo ate 3 era z'okola kati ozza amafuta kati gw'olambula okeera kulambula kibuga oli mulambuzi so kisinziira nkugaanya okukola naye ate byenkugaana okukola byongera value ku maka n'obulamu bwaffe n'awa well-being ekyo kibi naye waliwo okugaana okukola nga bakuyambye buyambi ng'osobola okufuna entondo n'etandika okubeera nga mbala essaawa okomawo kati era okubeera ewaka kubeereko n'ebigendererwa lwaki oli waka era tuyiiya byaffe tukole ebyaffe twekozesa ebyaffe dani okugenda okukolera abalala obagaggawaza oba ogaggawaza ekitongole ng'ate tolina kyoleeta waka naawe kenyininyini tolina kyeweeyongerako ssente z'okola z'amafuta ssente naawe kenyininyini ng'oli stressed olina wakuloga akoma eno naye ssente ate zonna ozivugamu maki mafuta. Lwaki ssente zino ze twonoona mu mafuta tetuzigattagatta kale for a period of a year tubeeko ne kye tuzitandikamu kubanga basooka kwavula omukazi nga bali musajja yamuteeka mu fuel naye ng'ate ya stressing abatuuka eka abegamba nkooye naye ng'omubuuza mukazi gw'okooye oleeta ki okola mulimu kyogwo nakubira nagamba nti sente z'emmere ng'olina omuwa amafuta ga mitwalo 10 n'omuwa ne sente z'emmere ez'ebyokulya ewaka biki adde nabyo nga buli lunaku emitwalo agaaga 2 omwezi zemmeka omwezi times 30 era 30 mpozi tujjako days eza weekend naba nazo abeera akola naye mulimu anti ne bw'aba nga takoze zonna mulya atambula simanyi ngenze mu gym simanyi ngenda kuwuga simanyi ngenda ku birthday ya gundi tewabulawo expense ezo tezikoma
ezo tezikoma simanyi kugenda ku church tezikoma ezo zo zibeerawo yale yakamu yago okitegedde so mulina okubeera n'ensonga lwaki kino kihappeninga lwaki kino bakikugambye kutegeera wabula so si muntu kukeera bukezi ku makya omulimu gwokola gukuwa miliyoni 10 ovugako amafuta ga miliyoni 2 oba 3 ate omusajja kugamba tokola oyo omusajja abaako ekikyamu muviire buviizaawo nkuwagira omuviire afune abo abakola bawumbira mu nnyumba bafuuke abawumba tuutu owulidde kubanga liri ennyumba gye wajja okufumbirwamu sigamba nti ewamu wali tolinawo osula liri sikomera chansi weeri wasoma expose or spread your skill or knowledge that is adding value to the country and tax naye bwe mpanga neera ompa emitwalo 10 nenkola obusente bwange kale yes definitely bubeera butono nnyo that is once in a while then nebeera nga ndeese neteekawo by the way n'abakyala mpozi osanga mukyala era atategeera omanyi waliwo abakyala abeebuza amagezi munansonyiwa abakazi bangi nnyo nga ye ssente ze okuzirabako ne wabanga azifuna nga lutalo naye nga waliwo abakyala nga they are bambi open to everything afuna omusala nagamba mukwana miliyoni za 3 zino bazinsasudde tulina kye tukolerera wanga tukolera poloti oba tukolerera kuzimba unit z'abapangisa wangamba twabalamu miliyoni 10 nze nenga njasobola leeta 3 naye kwa 3 zange esigaddeyo 27 esatu zino nzitaddewo naye omwezi ogujja sijja kuwa sijja teekawo njezo zigenda kunnyamba nja kudeeta ate omwezi oguddako naawe omusajja zikwate nga mulina joint venture account naawe kwata ezo ze wasuubiza beera committed ze wasuubiza nti anze nja kuleeta 7 twagala nyumba ya miliyoni 10 mukyala wange aleese 3 kakati nze nasuubiza 7 omukyala aleese 3 naye gattako 10 kigenda kumumotivatinga naye okwongera okukola ki okola kubanga tojja kugenda ozijjeyo sente mu banka ati ozibbye temusobola kwebbiŋŋana kubanga mba mufuusa omuntu omu mulina n'abaana mulina ekibagatta bino byebagaa simanyi omusajja omuwa sente bazirya simanyi bazitwala simanyi bakola ki era abo bantu bayina ndowooza nfunda bawumba tuutu bisajjasajja naye gwe omukazi ataddewo kyataddewo gwe lwaki tokigattako ne mugenda mu maaso kubanga ffenna kyetwagala buli omuntu yeetaaga oyo omukyala amugattako akakatono k'oleese n'okateekawo ewali bbaawo n'okanjula kongera okunyweza obwesigwa ne kongera okunyweza transparency ate ne kastimulatinga ne laavu nga laavu yammwe terimu na ssente nnyingi naye ng'etambula baawo ng'ayagala kufuluma nnyumba gwomanyi bwe kijumanga okubeera ng'ofuluma ennyumba nga weetaagayo amafuta ga mitwalo 5 oyongereko 5 gy'olina n'ogamba mukyalawo nagamba ninamu wano ninamu 5 kwako tata ddiki kwako naawe obeerawo ng'ogamba okitegedde naawe obeerawo ng'ogamba bambi nze mukyala wange fenga tuli bagabidoddo wamma twala eri wamma mubeere bulungi sheeko minaawe bano babbi